Wasco FM chena mwenda ka umuze mwenda. Twala yona So, right about now, ladies and gentlemen, allow me to introduce to you a one and only stand-up comedian, MC Pastor Munye Sabuti. Chokwe picha. Jangu tukenda mukwe picha. Mabia kwe picha. Jangu tukenda mukwe picha. Abagambo kwe no ulinanga obuomi wonna. Yama bine nkole nkadde. Yama bine nkole nkadde. Agano ge galiko. Okimanyi nti ffe abagudde tulina omukisa. Tuti ffe abagudde washo y'abayimbi. Nawe ero kikimanyi. Kakati nowewombeeke. Tusabire sala. Tuwombeye eri omukama. Kakana. Buli omukyala amaziza amagulu gafunze. Terezo omudali oguli emmanga. Waaw. Tusabire sala, tusabire esso. Ya Spice Diana. Gwe Katonda pati y'omuyisa bwa buli kantu sewannaku. Abali ekimu ne mwoyo otuukirivu. Ku mulyango guli mutwala okuyingira ataziina ngomanya nsi yakweterako ekkoona. Tugenda kulaba Spice Diana Masiko Entertainment yakitaddemu omudiri gw'ensimbi Ketto Sound nebaawo. Era okuyingira mutwalo biya twagenda munywa kubanga kawunti ekyali nsigule ne bwe ziba school fees z'abaana tuzinywe Kasteno Town siya kuyita tujikusaba Ai Mukama tusasire tusabira abakyala mgwe ng'omanyi waze kwetega wetege nga wegendereza ejja kwetegera ku musajja nga musimi wa ttooyi buli bw'omusaba eccupa ya bbiya nga ye abalafuuti tukikusaba Ai Mukama tusasire ate abakyala bayiza amagezi bamala okunywa bbiya emmamba agiridde ekipisa aziridde atandise n'okufuuwa bw'omugamba maama leka nkwateko ku mugenzi byalimaana ng'olwo atandika okwekubya emizimu tyati anko n'ensonyiwa n'omwezi gwakaboneka tukikusaba Ai Mukama tusasire abakyala temutukuula nnyo twagaza abaana ku ssomero school fees afuuse school fees na buli kintu kyafuuka kya bbeeyi ettooke lyafuuka akatooke muwogo yafuuka akawogo kasooli afuusa akasooli ebijanjaalo byafuuka akajanjaalo tuki aboluganda bayibuli egamba temumanagananga kyolina kyowa munno kabootonga omwina bano bo bwagala omugandidde siri mungoyo tumusaasanye tusobola okufiira omu ffenna abaagalwa amina akalu kaliwa n'obugalo omanyi ku nsi kuno olaba balina eddiini nze ku nsi kuno nenyumirizamu kintu kimu lwaki nsaakinga buli kintu nenkigwako ate era nenkiyiga kati namanya abaava wano ne mugenda okulamba ne Namugongo temwamanya kyabatwala ali agamba mbu abajulizi babatta lwakuba mbu bafiira mu Yesu naye nga wa bali babatta lw'amannya gaabwe bamubuuzanga gwani mbubuuza abali awo eyo jambiya gwani mawaggali pya gwani bazeketa pya naye nze nkubulirako abakatoliki tugenda kuba obulwadde bwotya ne bayibuli mugisoma kifuula nnenge Adamu ne Kaawa omusota ne gubakema gutya omusota ogutogera gukema ayogera kiri mu bayibuli nedda ssebo bayibuli egamba bweti nti awo Adamu ne Kaawa ne baddukira mu lusuku Edeni kubanga baaliwo ki bwerere Adamu ne yeesigama ekitooke ne Eva naye nga beeteebeddemu bwe bati omusota gwa Kampola ne gubuuza Adamu olaba kimagulu ga Eva ndaba ekituli alaba akatuli k'omusota genda mu katuli akolaba obaojamu Adamu najja n'ateekamu agenda okulya ng'akola ki k'omusota nti ojamu k'omusota beereramu ddala omuwulira akatuli ako kakomawa kyoba olaba tubeera bwetuti tunoonya akatuli gye kakoma tekalabika kubira Mukama engereza amaanyi akitegedde kubira Mukama engereza amaanyi gamba nti nkitwala gamba nti leero gamba neiba wakuliranye tigwe iyo gimpadde mugambe gwe iyo gimpadde ye byennima wabisuubulawa mazinga kana akantu tukagala ne kalina ebintu bina ebyantama kavuma
kalangira Katia. kamanya ebyemizannyo tewakana akamanyi n'oluzungu Katia. anti bw'oba okatandika katandikira mu luzungu era ogenda okuwulira Sabula. 4-5 bwakakuba ennyo lekabuba kakulangira bwoli 40 bwakakunamyamu bwoti pa ngakalaba emipiira era ogenda okuwulira fufa Dati! Olai Masika Entertainment mazi bino. era ku ssaawa eno tumira ku baami odduganiza emmeeza era abakulaba bagamba maama laba abagagga kumba oli ku ssente za kibiina kyozikola Kyokka enkya waliwo afuna. ate waliwo afuna ng'omutima gugamba njazizaawo Nentumirewo ku mukyalo nga yazze anyumye akalega kalimu ekituli ennywa tayiseemu empewo egifuuye ekakanyadde ninga kasooli omunnyike allahumma ogenda ogiyonka akamwa ne kamutuke ate mwe abasajja mwensonyiwe nnyo abakazi abawogana lwaki abakazi abawogana bantaba omutwala muloogi n'olowooza byawoganye wano byagenda owoggana eri tyanguddeko erukaya namutandisa emponampona nga awoggana wowe nyabo onzita nagenza okulya eddoboozi likampona wowe nyabo bwansika okutu alina kyaŋŋamba wowe mboza kiki wowe koze kiki nakubawo ekigambo mpamye jawa amazigo tekisoboka abyokulimba enkukise omukazi oli ayinza ekyoge akaliko nabooti tusome eggulire tuve wano tusome eggulire tuve wano ati akadde kebatuwadde olina okukagoberera ssebo tulina okagoberera naye nga kyoba omanya sooka osome eggulire waliwo ekiriwo wano ekiri mu maaso kubanga kinsono obeda bali baŋŋamba ebintu bino byatusumbuwa dda byatulema entegeera kati kangatandike tandika gwoŋŋamba gwenkolaki gwekugamba gwosoma kati kanditandike pasita bukyanga wepanka kandi kanditandike sabula pulezidenti akawaŋŋamudde n'agamba nti abaagala okumujja omugaati mukamwa bubakeeredde robert kyagulanyi ssentamu naye kennyini agamba akomawo entebe ajagala yali alina ogyeddiza dna efuuse dna abakyala batandisa emitima okubeewanika eddakiika erimu eyakakonka ku ssaawa 3 ez'ekiro nga ge mawulire okuva no ku kyabasafama ebulange mmengo omusomeze wemala balunabba njagala ompeta omusange kayinja owemasaka owemasaka ng'atuwa ekivulu kyekino n'ekyamasiko tosogola omusimaana amala tewali buzibu abantu b'ekinoni bali mu kukya kyakyanga kimezezza okwenjala spice dana yatuuse dde abayimbi bangi nnyo okulirya ledi ate nga samudeemu omukulu atwala bandi ewedde etuwoomeseza naye kennyini amaze okuzingako ebyowenjogerera ali baaka stage atudde kettu sawundi yegenda otukuba paka budde kookoliroko tomusange kayinja ali kinoni atuwa ebikira ku ebyo kino kidiridde abantu b'ekinoni okubanga bagenda kukyakala wabula nga spice dana wetwogerera yatuuse dda abakyala bangi nnyo abatalina byakunywa naye nga beetega wabula ababategulula nabo babuze kubanga akamwanya akasizoni kagenda kaggwayo wetwogerera olunaku lwaleero abayimbi bangi nnyo ddala era nga ne ku mulyango bakyasasula masiko entertainment yakitegese era yakitaddemu omundi gw'ensimbi ndita omusange kayinja ku lwa cbs masaka city webali nnyo omusasi waffe tomusange kayinja kati wepa yoyo nyini yoyo abagamba yomwanika emikono nabe ekituufu yoyo kakandi kiri bwe kiti namayanja Florence Namayanja meeya nyagala ng'ayogera ku kivulu ky'ekinoni kino saagala kwebuzaabuza owekinoni oŋambye Florence Mbeya Florence Namayanja owaawa Masaka ng'ayogera ku kivulu ekyabadde kino nti babakubira nnyo amasimu ekyakutuusa erwengo Meya Florence Namayanja naye asinzidde kinoni naye yeebaza abantu b'okugiyuma okujja abangi bwe muti era naye ayogedde bw'ati mu ddoboozi lye bannakinoni muli bulungi mwebale kuwagira kyalina kyonjagaza yoyo Namayanja ate wali kira kyekwagaza kuba mulala mwani omala kubayiya ani Isa Mwembe
Isa Muwembe yagawuliddeko nga gatijja Isa Muwembe nga yagala ku kivulo kyabadde kino sakagera akayi kali Isa Muwembe sakagera akayi akabenje kagudde ku luguudo oluva Masaka okudda era akayi enswera ttaano zitomedde bbinaano bukasatu ne zifiira mu Bulaga ne zitwalibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka omusasi waffe Isa Muwembe alira akayi ati webivudde kabenje kano kino kidiridde omukyali anyodde omukombooti n'apama ku kkubo era ng'amase kano kabaddemu n'empeke z'akasooli omukyala atwala ekibuga ky'era akayi agambye omuze guno gusinga mu bakyala bw'anywa omukombooti wasanga bw'apama bagambye ge banaakaatako bajja kamuyooza kubanga nabo baagala disitulikiti yaabwe ebeere ennyonjo ddala era abakyala mweddeko Isa Muwembe era akayi akalu kaliwa indako tonaba bwetugwena mu lubiri ewa Ssaabasajja Kabaka Katikkiro yagawulira yagamba atya ekivulu kino omanyi Masiko Entertainment buli wamu amanyika Katikkiro waba ategesi talimbanga Owekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda asiimye nnyo Masiko Diaries ne Masiko FM okubanga ayagaliza abantu n'abaleetera nga abayimbi abaddala Owekitiibwa Charles Peter Mayiga bino abyogedde asinzidde ku Gioma bannamusole n'abazaana ba Kabaka abakuŋŋaanyi olowooza Masiko twandimuwadde ku bugalo obw'amaanyi kubanga kyakola kitegeera ate ng'abantu b'ekino ne muli bakozi Ssaabasajja Kabaka agenda kujaguza amazaalibwa ge emyaka 3 ng'ali ku nnamunundu y'abajjajjaabe tasaanawo obugalo awo abantu b'ekinoni okwagala Obuganda kyekigenda okuzza Buganda ku ntikko okulima emmwanyi era ndogiryabonamu naliko mbuddu nga ntambuza emmwanyi terimba omulembe guno Ssaabasajja okukwasa bavubuka ate nga mpulira obulwadde bwa Mukenenya mulimu mmwe bwegiriisa olina gamba yambala akapiira n'owooza mukondo mwendi ku mutima mujja kubaluka mujja kunya ate nno nkimenyeewo kale nkimenyeewo simantimanti nkimenyeewo mantimanti naye yali anyedde kakofi mantimanti kati kola booti alindako empaka ezaali e Kampala pasita kekasembayo kokka kekasembayo tukwase abasajja emizindalo gyabwe ate nabo batusonyiwe era ku kino kubanga mukazi wange nakawe owange yakamenyeka amagulu ago obadde ogamba mpaka ki empaka z'abaana oli yamukuba oluyi ono ne babuganda n'okugenda ebweru n'asirika ombajjukira abayimbi kyabo Palaso ngoyo mama kabi teri waliwo ba Palaso webali wema Palaso muliwa ndowooza olabye abo timu aliyani sikini emikono labayo bayinza okuwanika otuwakanamu timu mayanja olowooza wali wayinza gisinga kugula ngundi wali kisoboka Palaso naki aliyani sikini kwacho kola booti kiki lijja agenda tuwa obuyimba bubiri naye nga abukutula tulabaani akola ki asinga nze nsooka otya nze nsooka kubanga era ffe banene soka Palaso mbikuwalo tubirekedde oli tosegula omusimana tetwagala kutugira nankani wabajja gwe nandimesa timu aliyanisikini gyembulyayo timu Palaso wano kugambye abatulolabatukeberako kati munyimba tezo zoyimba keki oyagala gamba mbuki sitaddeja ngenda kukuba oteddeja gwe bwe wankuba nanyega ati oli tosobola kunziriza amaanyi matono keki tandika ne Palaso wabakuwadde wanayitawo okunona kati olira nindako dije onasaze makati Palaso Palaso babinusa ziririnda wana winidwaji Kwata microphone hiyo juu timu.
kwata wamma taata Your microphone A big round of applause for Pastor Munywesa Engineer Jamilu Selector, your baby mama's favorite DJ. Jamil Selector program ojina yona. Bagalage na maso na chi. Abantu b'ekinoni we bali kujja muli bakabi nnyo kyemukoze kyamuleme nnyo nyini ddala etera mwe bali kwata budde. Big up to entertainment ya Kabi Masco Events, Masco Entertainment, Masco Diaries, Masco Electronics. Bebangu batadde musennembero kubanga etambula bulungi. Okimanyi timu Alien bagiridde. Mateeka. Timu Alien baba wahangudde. Genda kusoma mwezi 3. Sate mubadde na ntono. Alien skinny ali wano ne gravity omuntu jju. Sima Ga kiri. 3 Ingini ya Jamil yasademu amaanyi. Ya maani ga 3. Mwana wangu wa wano. Of course gravity omuntu jju. Yeah. Nenga timu Alien skinny baba wahangudde ekyo sikivaako. Ashali kumya Timu Alien. Temwina sente. Alimba.